netonde olw'okuba nti enteekateeka teyasobodde kukwata ssaawa gyetwalaganya ebyalowera banyindo okweggala bituyinze nga ntandika okweyanza njagala okweyanza principal ow'essomero lino ataddemu okwagala n'okufaayo n'obumalirivu kuba mulaba abo oluusi baba n'okutiisibwatiisibwa n'agamba nti okujjukira abazira ba Buganda kamukkirize kubeere mu kifo kyenkulembera nga ye Namuŋŋoona High School. Ssebo okusiimwa kuno tekubudde mu bano bali wano bokka, wabula kubudde mu nsonda zonna okutudde olukiiko luno, olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International nga lukiikirirwa era lulina ebitebe wano mu Buganda, Germany, Greece, USA, Japan, kumpi mu buli katundu ak'omu nsi yonna Abaganda gye bali. Ssebo ntuusa okusiima okuva mu nseera ezo zonna olw'okukkiriza okutubudamya ku lunaku luno. Olw'okuba tukyereye munzikirize mu kifo ky'okugaba ekyennyanja ddala eri abagenda okutuddira mu bigere, nze njagala bawa ddobo. Njagala bawa ki? Tulina oluusi lwe tuteekebwa mu mbeera ey'okusonyiwazibwa. Ekigambo ndekere kigambo ki? Kigambo ki? Kubadde kujja kutwala ebiti bingi nnyo okuva omuzungu lwe yajja wano n'okutuusa kati kukyagenda mu maaso. Ssebo director nkakasa nti toli wekka okukulembera amasomero. Kino nkikusaba abaana baffe Abaganda balina okutulugunyizibwa n'okunyigirizibwa okwekimpowooze okutavaayo naye nga kibakola bubi mu myoyo gyabwe n'entunula n'endaba yaabwe ku ggwanga lyabwe. Bino njagala kubyogera olw'ensonga eyo egenderera okumenya emitima gy'abaana baffe batuuke okutya amannya gaabwe, batuuke okutya eggwanga lyabwe, n'oluusi okuyimirira nga bavumu era nga boogera ku ggwanga lyabwe. Ensi mu kimpowooze ekozesa ekigambo ekyatemererwa ku Ssekabaka Mwanga ne basonyiwaza abaana baffe. Oba mu ssomero muno mwekiri, okusaba okikwatira omuggo tefe bukulaga. Mu mirembe egy'edda bino mbyogera lw'abaana bakozesebwanga ebigambo bino. Baganda balya mazzi, bwe bavuma emmere bitukola ki? Bye tulya. Mu mirembe egizzeeko ne batuteekako ebigambo ebitalina na musingi. Baganda basosoze, Baganda babbi, Baganda tebaagala kukola, Baganda tebaasoma, ne zifuuka ensonga ez'okutufeerya.
Bwe nagambye nti nja bbawa amalobo sijja bbawa byennyanja, kantandikire ku ddobo nga mu lukiiko luno lyafeffettebwa ne lizuulwa era ne lyanjulwa eyali omuwandiisi w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda eyakawummula omukulu Vincent Mubiru Njuki, gwinsaba abawubireko. Era mu kkubo eryo mbategeeze mu butongole abaawano n'abali ebweru tikati akwatidde olukiiko lwammwe ekkalaamu, olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International, ye mulongo Wire Waswa Ndigeza. Njagala wubire ku bantu bakulabe nga gwoli mutwe. Eddobo lyenjagala okulekeramu emiti emito n'abakulu n'abantu ba Buganda bonna eryatuweebwa eyali omuwandiisi kati gwe tuzimbira kye kitabo ekiyitibwa Mutesa's Murder. Nja kusaba omuwandiisi okebere mu nsawo yange awo ompe ekitabo ekyo kiraga abaana n'ensi lifuuke eddobo lye bagenda okukozesa okwekubira okumanya. Nsawo yange eri awo paamu ekitabo ekyo Mutesa's Murder. Oh, very good. Ekitabo ekyo kyawandiikibwa omusajja ow'enjovu naye nga kiwandiikibwa nga kijjibwa mu alipoota eyali ey'ekitongole ekikesse ekya Bungereza MI6 ne MI15 nga kikolekanira wamu ne Scotland Yard. Ekyo kyekitebe kya Bungereza ekikesi. Mu kitabo kino mwabaana oba mwesonda sebo director ng'oyagala okuzimba omutima gw'abaana baffe nga ddala Baganda, ekitabo kino nkwegayiridde kibagulire ng'omuwandiisi bwe yakikola n'akireeta olukiiko luno. Ebibuuziboozi byonna bye bali bakozesa okubuzaabuza Abaganda n'okubalimba, ekitabo ekyo kyabirinda. Kiva mu declassified reports, mu ebyo ebyasalwawo bijjibwe mu byali ebyama biteekebwe mu lujjudde ensi yonna esome ku ngeri Bungereza oba obwakabaka bwa Bungereza empire gye bwafundikiramu ne bye bwali bukoze. Ntuma ab'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International abali e London munoonye lipooti eyo mugifune mugisaasaanye buli we muli naddala e Buganda. Omutwe gwayo gugamba nti enkomerero y'obwakabaka bw'obwakabaka obuvundu, the end of the squalid empire. Scotland Yard bagifulumya kati ngenda kujabula ki kuba eddobo lirino nibakoze eki bwe munaamala oddiini ezaloditeekateeka mujja kuvuba n'okunsinga. Mu katabo ako batubuulira eyatta Ssekabaka Dawudi Chwa gye baamuttira n'engeri gye baamutera. Mujja kusoma olupapula okuva ku Lwabiri-mu-9 okutuuka ku Lwasatu-mu-1 osobola kusomera kati ng'obudde sikola ki. Ssekabaka Dawudi Chwa Abangereza bakwata dokita Omungereza n'agenda ewa nnyina gye yali addukidde e Lusaka n'amukuba empisa ey'okutwa nemumaze ennaku 3 nga tunakola ki kiri omwo. Naye mu biseera we baamukolera ebyo baamusiba. Bamusibidde mu Lubiri e Mengo ne mu Lubiri e Salama nga bamugana okulaba Abaganda, ng'era Abaganda babagamba mulwadde nnyo
mulwadde nnyo okutuusa lwe yafuna akaseera ne yeevaamu n'afulumya ekitabo. Kabaka ba Buganda bonna okuva ku Muteesa okuva ku Jjwa okutuuka gwe tulina kati Magulu Nnyonda atudde ku Namulondo baki bawandiisi kyo yafulumya akatabo nga kagamba nti obwakabaka bwa Bungereza mu bugunjufu tebulina butuuka bwakabaka bwa Buganda. Yali gavana n'amuvunaana omusango ogw'okulya ku nsolo gwe era n'amulaga nti agenda kumukola ki kumuwaŋŋangusa. Ababuuza gye bifudde temutawana nabo. Bw'awulira enteekateeka ey'okumuwaŋŋangusa adduka agenda mu bibiri ewannyina. Ng'omuwandiisi bw'akugambye nti mu Buganda mulimu abali enkwe naye nga balinga enjoka ensi ezitta baki zo ziringa ezinaalama. Yali muntu wa mu Lubiri e Lusaka eyabuulira eyali Katikkiro Nsibirwa nti Kabaka ali wano. Abangereza kwe kumusindikira empiso ey'obutwa ne bagimukuba ne mumaze ennaku ezi. Abaana muwulira mmwe bino njagala mubyogere emirundi 10 okunsinga kuba ono Sabbuuni gwe mulaba mu mutwe teyazze jjo. Luno olukiiko naluyingira nange nina kabbulaaka naye mufuniddemu kati. Njagala mubeere bagumu mmwe eggwanga eryammwe terinawe lisangika mu nsi. Katonda yalitonda n'aliwa ekitundu ku nsi naye ebisinga byonna n'aliwa enkola eterinawe esangika ng'esimbwa ku miramu emikube ebiri. Okusooka obulungi obw'ensi. Obulungi obwaki ofuna butukolerera ali tusuzodde ani azze mu nsi yaffe oba ani akoze. Ekyokubiri okukuŋŋaana n'okuteesa. Okukuŋŋaana n'okukola ki? Ekyokubiri ekyo bakirwanyisizza okulaba nga temuwera 10, 3, 4, 5 wonna we muba muli okutuula mwewuunaganye ng'Abaganda batukutenga mipiira gya gaali ogw'omu maaso n'ogw'emabega gibeera ku gaali ebbanga lyonna naye tewali gwa mu maaso olwo lifuna kadde kugamba tiwali ogw'emabega obuwulira otya oba ogw'emabega ogamba ogw'omu maaso tigwe ow'omu maaso likola ki? Batukuumi era beyagala otukuuma. Muteesa owokubiri ye okumutta yali Akena Adok. Era mujambisanga muno Akena ki? Adok. Yalina Oluganda kwogote. Abazungu bamukozesa mu biseera Amerika baali bananategeerera nti abazungu basobola okukolesa abaddugavu baleka ne bamumasindika mu Amerika n'abaleka bulungi nnyo nadda e Bungereza bamaze okubakolera omulimu. Bwe bakolera omulimu bajja mu Uganda bakamukanga bwaggwa Akena Adoko asaba gavumenti ya Bungereza Scotland Yard abagamba nabayamba obalengera Abamerika omulimu negukola bulungi nange munyambe nzite Muteesa. Bangereza ne bagamba mumutte. Njagala okubajjamu okusonyiwazibwa n'okulagibwa enjogera n'engero ezitambulira ku yakafeero. Yakafeero mugimanyi oba temugimanyi gibawulire? Front page, front sheet. Mwenjagala mutegeere the undercurrent oba ekiyita wansi ekitambuza ebiri waggulu. Okay. Akena Adoko bw'amala okusaba gavumenti ya Bungereza emukkirize Muteesa, gavumenti ya Bungereza yagenda wala nnyo mu kwetaba mu kulaba nti Muteesa attibwa n'engeri gyattiddwamu n'abamusse byonna bibuzaabuzibwa. Abaganda ne batuwa alipooti Muteesa yanywedde omwenge mungi nnyo ne gumukola ki?
mugumutta alcohol poisoning kukyacwa bafuna ekiboozibozi kye batambuza mu Baganda kabaka byawulidde kabaka endomuwaŋŋanguza n'atya nnyo bwatyo n'adduka n'agenda ewa nnyina neyeewa omutwa kikibuzo ekibadde kikola ki kitambula naye muwandiisi yali omuwandiisi mu birungi kyeyatera okwogera nti obulimba bukeera naye amazima gakola ki gabusookayo sijja kugenda nnyo mu maaso ku nsonga eyo naye mbabuulidde ndagati kabaka mutebi bwakekeddwa Abaganda bamunoonya ku mirembe emicwa gavumenti ya gavana ng'ekolaganira ne Katikkiro Nsibirwa bakkiriziganya twabagudde era ne bakola ki nze saagala kwogera nnyo ku bantu okusinga njagala nenjogera ku ki ku nsonga ndi muzzukulu wa Kageete Bbaale yeddira mutima muyanja ffe tukutte eddamula naye twafuna ekizibu nga twasoma nnyo amateeka ne tuba bakugu okuwanisaganya obuwanisaganya ebirowoozo bye tuli bakugu nnyo n'okiriita n'ekidamu n'okiriita n'ekidamu n'okiriita n'ekidamu obuzibu bwe bujjira nti amateeka ge twasoma mu kwoza mu kkooti za Uganda n'okuddamu ebibuzo nga bwe bijja ate tegakola mu nkola yaki muba tukwasira ddamula obuzibu okaga bulina otherwise nga bannamateeka Peter Mayiga is brilliant, is wonderful bekibuzo nadamuli naye si yenkola yaki awo wabeerera ow'obulabe njagala okukiddamu wabeerera owaki ng'oddidde enkondo ey'ensonda ng'ogenda ogiteeka mu kinnyanga kyo kiki kyetoloovu a square peg in a round hole kyekizibu kyetulina otherwise Mayiga musajja muyivu musajja mwogezi musajja mulungi naye ekigambo kimu kimunenya okugyamu amakulu n'enkwata ya nnyini kyo mu nkola ya Buganda kyekigambo kabaka kyavavaayo n'ajuliza alina baganda be alina abaana alina emikwano gye alina abadokita munjo gyali tunayogera ku profesa yenna oba dokita yenna kubanga abalwadde naye tebaliyo abalwadde ekitwogeza ku Ronald Muwenda Mutebi owokubiri erinnya liri ani kabaka nakola ensobi n'alowooza nti mu Buganda waliwo abateeka okwogera kabaka n'obutamugira ki nate kubutikiroko analiko okugamba Mawagali ow'ekyeba omwataka nabo bamaze okulima ku ssaawa 6 batudde ekafoomu ne boogera kabaka tumanye eddagala tutonde ssente omunyomi mu nkola ya Buganda kuba Katikkiro ne bamukwasa ddamulaba obuvunaanyizibwa obusooka bakunoonya Mawagali ow'ekoye omutoko Katikkiro awulire oyo Mawagali kyayogera akikwate akitwalire Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka akiwulira oki kuba eddoboozi laffe yenjogera egamba nti kabaka taddibwamu lwaki taddibwamu mukimanyi lwaki taddibwamu kubanga talina lwayogera kike buli lwayogera ddoboozi lya Buganda yayogera kya Buganda naye n'enkola gye basomeddemu eya republic esooka neewe etteeka beerikoledde ne batandika okulwana nayo ifirisi namba puleti mu Buganda si bwe kiri mu Buganda si bwe kikola ki omuzaana wa kabaka ng'aline musajja wa kabaka mu nju omuzaana agenda okusigala ng'akuuma enju amugamba bwegenda mu kitawuluzi naye ensonga z'empulidde ziri bwe ziti era muziteesa kwezi ziva ku kitawuluzi
zigenda kumuluka bombolola saza nekituuka mu lukiiko ate neziddayo bwe zimala okuddayo Katikkiro n'akwata n'akamasasegawuka Obuganda busalidde wano bw'amala okimukwasa Kabaka n'ayasambuza kyava takola ki taddwamu kuba talina waayogera kike buli kyayogera ayogera kyaki kya Buganda ate nga kimaze okusunsulwa naye ebintu bingi bituusizza amakulu era abaana baffe ne basonyiwala kubanga ababitaputa babitaputa mu ngeri gye batategeera era etali mu nnono nankola yaki ya Buganda. Katikkiro Profesa Badru Kateregga tayinza kuyingira mu lukiiko lwa Kabaka naga abeesobola tetusobola kgenda kulaba Kabaka. Profesa Badru yabuuza Katikkiro ekibuuzo nga kya muntu bulamu kyagonjebwa naye nga kitegeerekeka yamugamba buulira ensi Kabaka gyali tugendeyo tumukole ki omulabe fe abeesobola ekyo kijjako nyingi era nga looya bwakola mu kooti awo obukugu alinamu amaanyi nnyo abaana ogombolola ne bamugamba waakiri tukiikengako ewa Kabaka omulundi gumu buli mwezi kuba abantu bamutubuuza nedda mujja kumulabanga ku Matikkira nekugulawo olukiiko gwani ayogere eyo si nkola yaki n'olwekyo tuli ku nsonga ekutte enkola ya Republic era nga mukulu wange Katikkiro Peter Mayiga bwe yasomesebwa nga looya yokutomera mu kizeemu gwe kasita oddamu oba kyozeemu kyesani oba kyesani enkola eyo Buganda tegira ki tekola tetumugamba abo booli wakyamuvaawo ngenda ku kyokukwata n'okuwamba n'okubuzaawo Kabaka ekiriwo kati nga kifaanaganira ddala ng'ekyatwa tetusobola kuleka gavumenti ya His Excellency Yoweri Kaguta Museveni tugizinze mu Buganda. Gwomanyiba talina amagye talina so bwe kijja kukuwamba kiteekwa kubanga oyo alina amagye akkiriza awambe temukiruma namu oteekwa mugamba butereevu ensonga eno ogirimu nga abattacca be bagirimu eyokuwamba Kabaka wa Buganda bwabanga tagirimu abe yakikole ki akisuubulire at the best mugende singayo bulungi nga bwe kiri nti ebitongole ebiwamba bibireka bituyambe okusobola Kabaka waayo mukitegedde ekyo ekyo temukirumamu temukyekokootamu kyetubatusooka okwogera bwe tumala okukyogera tugende n'omuwandiisi tusambe eki ng'amaze okutugamba nti ye tamanyi bawulina era abawulina si babe kuba abakozesebwa byokwerinda kumuwamba ababe tebaliimu amazima gati tufuula abaki temukola ki gadde nina katono njagala kumaliriza nga mbagamba nti emize 3 gizuuse mu Buganda. Emize 3 gizuuse mu ki abantu mu myezi 2-3 era 5 egiyise emabega bajja ku TikTok era Kabaka yatwedde ebizibu byonna bw'abaana babawamba katalukira era Kabaka yatuyinda ettaka balimalako tagira ki era Kabaka yatuyinidde abaana bebagira kino kigambamu abaki Abaganda. Kabaka mu Buganda takola kintu nekimu naye ate nga byonna yagira ki amakulu njagala mugendegereza era mugabuuze Kabaka takola naye byonna yagira ki kuba yali waali ng'akola n'afumisa entolo ku ttale aga nti kulwani mukitegedde ate tumuyita maasomogi kubanga ng'Abaganda bajjudde ensi yonna mu Buganda Uganda n'ebwerwayo ng'ebuli kye balaba bwe batuuka mu kuteesa bateesa ku lw'obulungi bwa Buganda bwe bamala okuteesa ne Katikkiro n'atwalayo Kabaka tasobola kubeera nga talina kyatalaba oba kyatamanyi mu nsi ki n'olwekyo eyo enseko ebateekeddwamu okutandika okutunulira Kabaka nga pulezidenti waki
yagala ebaveemu mu Buganda si enki kiyangala yakugwa tulina engeri gyetubongootamu poliisi positi ekuli kilometers 10 okuva wagira ki poliisi tukuma ekumeta nawe nikikiza mdekwatira ekuma poliisi positi kilometers 5 fete tusala gavumenti ku nsonga ya security nsonga yaki ajjawa mundu zeegula neekunza naye wabakumaddembe mu Buganda fe tugiraga enkola ya Buganda tesobola kuleka nkulungiso ya insecurity obutali mtebengevu mu Buganda. Mu Buganda ng'enduulu yaguze buli Muganda akakatibwako okuzuuka mu nju n'effumu n'eŋŋombe n'omuggo n'agenda enkufu gyekoze ki era mugamba nti nywera ate tunakwatwako okumanya buli kibinaaba kundamu kyalo bajoba mundu zaabwe bale bakiseekumi naye mundu zaabwe basiteese balese security ate nga balese gijo yaki gigootanya njagala okufundikiza ensonga bbiri MC mukaluubiriddemu naye kituufu akaluubirire kuba yavunanyizibwa ku ntambula yoki Buganda terina ndagaano ya kufuge na muntu yenna Buganda efugibwa mu kuyiikirizibwa musonyiweko kiddamu Buganda terina ndagaano gye yayingiramu nga Buganda nga yeeyagalidde ey'obufuge naye eyiikirizibwa kuki era eri mu buwambe kyova olaba ebyayo bibbwanga buli aliwo alina amaanyi bwalaba eyali ey'enkaaga mu ebiri gye yayingiramu ey'ekibukumbuku ey'e London mu nkaaga mu mukaaga obwo teyagikola ki yagijjawo ey'enkaaga mu ebiri obwo teyagijjayo eyaddako mu mwaka ogwo gwenyini ogw'enkaaga mu mukaaga binayisa yakolawo ekiragaanolagaano eky'enkaaga mu mukaaga Buganda teyaliimu ey'enkaaga mu musanvu Buganda teyaliimu ey'ekyenda mu etaano Buganda yagaana okukiikirirwa ng'eggwanga yagaana okukola ki okukiikirirwa ng'eggwanga era awo we tujja enjogera ng'abantu babuuza Peter Muliira lawyer yabuuza mu biseera binagamba bannannyini ndagaano eno gye bakola yaani who are the parties to this constitution like we had parties babe twalina bannannyini constitution 1962 abanyolo abacyoli abalamu abaganda abasoga bali 14 era nakisayininga eriyinkaaga eyekina mu etaano y'abaki abanyini abakisayininga baddira ebigambo bibiri mu abaana abasoma njagala mubyetegereze a constituent ekimu ku bitundu ebikola ekiramba nga bwolaba feese ng'ebitukola kuliko ennyindo etegereka bulungi n'omulimu gwayo emimwa etegereka bulungi eriiso otegereka ne baddira ekifo kya constituent ne bakituuzaamu constituency kitegeeza kifi tekitalina linnya oyinza okutandikira wano ng'osalako oti notwalakwanatetisaako ennyindo nakamu zezino ze basala zebatwala mukola endagaano yakyenda muki bwetaano n'olwekyo tetulina ndagaano yabufuge na muntu yenna tuyigirizibwa buyigirizibwa tobola byefuna batujjamu emwanyi beetiguka ne bagireetera pereki bwe mugamba nti oluganda mulusomesa nibaganda alidda kuzimudawo okusomesa oluki ennuuni bwefuna ebbeeyi ku nnyanja yaffe naluba nebaa tetuddamu kulaba atonda eki tuyigirizibwa okunyigirizibwa netutukirwa mu mbeera y'okwetamwa kati bali ku baana abateekeddwa mu mbeera enzibu ennyo ne batusoma ne batufuna mirimu babattanga babbi babattanga baki naye ng'embeera ebatuusizza mu kubeera ababbi nteeketeeke nki ndowooza n'obugambo obwo MC Nsonyiwa badde nteekwa naye abazira ba Uganda bakulembera bassekabaka baffe abalala ne baba bangi nnyo siyinza kutoogera ku Teddy Nassozi kabaka njagala eyaleeta ekirowoozo mu lusobola abasobola ba Buganda naffe Abaganda tufune olunaku tujjuukirira baki bakabaka baffe n'abasajja bano bazira yimirira bakulabeko bwe baali batwala ettaka ly'e Kasubi seero bagiguzizzaako yiika ku masiro g'e Kasubi agula ono yateeka ebbaluwa
kukiwandiika ekyatuuza seera ettaka lyawa n'olwekyo muzira n'abalala bangi olukalala nsaba olukiiko lw'abazukulu muluteeketeeke lutiimwenga ensi abantu abo bakole ki balite kulya ntaamaanyizibwa era sheero Buganda Land Board yagiddiza obukadde 10 mu installment sense munnamawulire wuuyo ate nga muzzukulu wa Buganda mugamba agenda atambula empapula z'olupapula lw'abandikira azibalage beetondera oba navuddeko okukyerewa okw'olukiiko ate era mbeetondera nyinza okuba nga mbatudde akatundu kawanvu nnyo kanjogera naye mmwe abato nammwe abakulembera abato ssebo nsaba abaana mubagulire ebitabo ebitali ku selebasi naye nga biraga obuwanga wawe bakole ki kino kyekimu ku kyo ekyokubiri ekitabo bakiyita ddala tuteekeddwa okufiirwa Africa. Must we lose Africa by calling region? Nse bamuyitali calling region ekyo ekitabo omusajja yakiwandiika ku Muteesa n'engeri gye yawaŋŋangusibwamu mu 1950 abasajja Kabaka awangaale ng'omuwandiisi bwe yayogedde mutandike okubanja Kabaka nga muva mu nju ku byalo ku miruka ku magombolola ku masaza buli omu mugambe genda ogambe bonna abakabako Kabaka tumukola ki asaba kidogo gatenga lukwebaze baseetera olukiiko lw'abazukulu b'Abaganda International olw'ebigambo ebirungi eby'ekitivu n'omusomo gw'atuyisiza musebo webale nnyo webalire ddala kakati mu kaseera kano engeri obudde gye butambuddeko ate twagala kugabula kyamisana aboogezi abaddako badde njagala mukozese obudde obutali buwanvu nnyo kusaba muwulirize kati mu kaseera kano mukkirize mpite mukadde waffe Kafeero yavudde mu ggwanga ery'e Canada ajje ayogereko naffe mu bigambo 200 ku lwa ekyafaayo naddala ky'olunaku luno sobo jangu obigambo ogerera akati kansubire tewali atamanyi kibiina kya Kabaka ekikabu kyabeerawo kinnuma ebiseera bino ng'ate kati eggwanga lya Buganda liyimba Kabaka yekka oba si kyo tujja kukola kintu kyonna awo kirabika Abaganda gye beetoololeredde eri yonna
ye bannange ekibiina kya DP kati kiyimiriddewa oba nekyayikulisa ate kambabuuli ekibiina kya Museveni ekya movement mwenga abaana abazaalibwa ennaku abaganda be bakikola naye kakati bwekitunuulira ennyo tokiraba mu Buganda kiyagendayo kakati nga bwenina okwogera ebitono ebyo abaana abanyumirwa ebyefaayo mujja bisanga nti ekitutwala mu kulonda sikimanyidde ddala okujjako okwongera okubeera abasibe mu Uganda kubanga enkyanga twakedde mu biseera by'okulonda kuno buli omu gwamanyi kati nti si kwa mazima era tekutuwa ddembe era kwakulongooteramu nti singa tetugendayo nga Buganda kubanga era omukulu ayogedde nti tetulina ndagaano na Uganda. Buganda abazungu bagisangawo naye ogenda okusibako ebyabwe ne batulekera Uganda nga kitegeeza nti ndowooza yeyo endagaano naye kakati obanga Obote yakwata endagaano n'agiteeka mu kisero n'agisuula kakati ani yagikomyawo ndowooza abeeruweero ate abeeruweero nze mbaagala nnyo kubanga Obote agenda okutataaganya olubiri nga bwe tujjukira olunaku luno abeeruweero be beerwana ne bakuba eŋŋoma nga muziraba mu byuma ebyo abasajja ebbomu ne bagamba abasajja Obote nti Abaganda bano tubajjeeko Kabaka atuuse era tumwetaaga oba mufu oba mulamu naye lwaki kati beeyagala bakuba eŋŋoma basajja battu ne bagendayo ne basanga ennyama enjokye na buli kimu kyonna n'omwenge baga nti tubitwale Kongo tubikoleko Obote yagaana okwogera bameka abaafa ndowooza Museveni naye n'alaba amaanyi agali mu Luweero kwe kubakozesa kakati tusale amagezi Buganda okulaba nti tukusa okulonda nsonyiwa omukulu wa NUP nti ekibiina kyammwe kigamba kwegatta kozi national kwegatta naye nze ndaba ogera kw'abannaffe nti Buganda ekooyi kwegatta kubanga atutwale ekyokulabirako mu bufumbo ogenda okutunulira abafumbo abamu nga buli omwaka oye munne ndowooza ekyo kya buntubula so si kukwata jjambya kumutema oba kumukuba naye kisingako okuga nti kwata liri nange kwate kino tusigale nga tuli baaki nga bamukwala kakati obufumbo bwa Uganda ne Buganda waliwo ebulina okukoma so si omuzungu nga bwagamba nti perpetual mu Luganda kinaaba kiki ekyenkomeredde emirembe n'emirembe n'emirembe mujja kubeera mu Uganda awo nedda ekiseera kyonna Abaganda nga tebamatiddwa ku kintu ekyo kye baabateekamu balina eddembe okukigaana ne bagaa nti okulonda kwammwe kumutegese tetujja kubeerayo mwami Njuki bw'otegese embaga bano eri abo abadde baagala okujja naye tebagaanye
kakati Buganda obanga tokifunamu bwe lwaki ogendayo mukeera enkya mukole kyayi fumbe emmere mulye enkeera mukwate ekkubo mugende mukole tulina amagombolola tulina amasaza tulina abatongo nze ndowooza bajja kusobola okuddukanya ensi okusinga okujulira nti ate twalonze bakulembeze tusonyiwa abe NUP nti kituuse ekiseera nga kyabeetaaga namwe tubakooyi kubanga mukola ebibiina matena kujjako enkufiira ng'abazungu bagamba mukikola mu nkufiira temukola ekibiina kati ennaku zino batandise n'okutambula nga baga nti Besigye ndowooza tukole ekibiina ekirala kiri kyetubaddemu ate kikyamu kakati mwagala kufuga Buganda nga mugenda mukiyingiza bwe mutyo yo Buganda temanyi kweyingiza kwegamba ndowooza era kyetwebuuza nti obanga nebumengo tekyasobola kufuga oba kukulembera Buganda Buganda temuli basajja bazira bubanyiza kuga nti abantu tutandikire wano kabaka ali tusanga kubanga era abazungu bamuwaŋŋanguza 5 naye Buganda enkeera yasigalawo neegitandika okukola nzijukira okusoma okwo bagamba nti Katikkiro gavana n'amuyita nagamuteekeko kabaka omulala Katikkiro n'agamba si bwe tukola oli akyali kabaka newankubadde mutudde kozi kabaka yalina ne Kristo mu nnyonyi n'alowooza nti nkuba abasajja bano naye kinaaba kitya fenna ennyonyi ejja tumalamu atuuka e Bungereza n'agijjayo n'agiraga omusirikale obadde ne mundu naye nga bwebwo obuntubulamu obuteesa olwokukolagana nebyokulwana nebyokuteesa ne mundagaano nti Museveni siraba lwaki Abaganda bamwesibyeko okutandika okugenda nga bakubiriza buli omu nti mujje mu kulonda kwe ate yalwana Lwero si kubanga baba obululu bwe alyoka agambe nti nzize kantereeza okulonda tebabba bubwe kati tubeeko kyetutegeeragana nti basajja banna fenna ng'Abaganda byabo ne bamaama tugambe bannaffe mugenda kulonda mugenda kukola mufunamu mutuule awaka enkya tuddeyo ku mirimu gyaffe bo be banaamanya bwe banaakola akakiiko kalonze banaagamba akakiiko kalonze ko kanaalanga muwakiso abalonda bali miliyoni naye abakubya obululu bali 12 awo kiri kitya omusi eziwulirize ebivudde mu nze mu mazima ga Katonda mukulu mpulira ffe tweteeka mu kizibu naye nga twagala okujja mu kizibu tuleke kuwolereza kabaka waffe kubanga ye naye ali ku bizibu bingi ekiseera kyonna oba agenda mukulu Kigulu tugamba tutyanga ab'enkima mugema nsonyiwe ebyembi bisekere tusenye enku twokye ennyama mugema waffe tuteekeko omulala buno kingdom buno bwakabaka bano bonna baagenda
Uganda ekyali era ekiseera kyonna tuli bajjajja gaffe ab'enkima bwe tuli n'olwekyo tujja kufuna kabaka omulala tugende naye tumulere tulere ne Uganda okusinga buli kiseera lwe tunoonya abazungu mujje mutuyambe abateeso mujje mutuyambe abanyarwanda mujje mutuyambe bannange kwegamba ffe tetuyinza kweyamba kale kwebali tuyanzege mukadde waffe kafeero olw'ebigambo ebyo kale kakati obudde engeri gyobutambula kulwabavubuka ffenna abakuŋŋaanya wano nkirize mpita omulongo olwaswa Semanda Ibra ajja ayogere ku lw'abavubuka wamaliriza ayite principal ajja tuyitira baba Steve ayitewo kitiibwa Sewava Serubini omukolo gujja kuba gutuuse mu ntikko yaabo. Enzannyo Sewo MC olw'omukisa omulungi gw'ompadde okwogera ku lunaku luno olw'ebyafaayo. Njala okusa ekitiibwa Oweekitiibwa Sewava Serubiri, bakadde baffe mwenna abali wano, olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda, tulina mukadde waffe Mwami Sentamu Steven Sewo naye nkusizaamu ekitiibwa, Principal Katukyaza, abazaana okuva Masire Kasubi, Banankuba Zambogo mwenna, bassebo ne banyawo. Mukama mulungi kiseera kyonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayimiridde mu maaso gammwe yenze omulongo wa Semanda Ibra nga ndi Munankuba Zambogo, ndi muzzukulu wa Buganda ate nga ndi kansala kiikirira abantu b'e Kawaala. Ku lunaku luno olw'ebyafaayo nga tujjukira bwe giweza emyaka 58 tukyanga balumba olubiri, ffe tetwaliwo netuze tugoberera ebyafaayo bya Buganda, tubiyizeemu ebintu bingi bituyigiriza Buganda gyevudde, Buganda wetuuse nawa Buganda gyegenze. Bw'osoma nga Buganda egenda mu kipooli kya Uganda, tutandikira Lancaster, amawanga ag'enjawulo agagenda Bungereza okukola Uganda ey'awamu, Buganda ekkiriza okugenda mu kipooli ekyawamu okukola Uganda. Tuvaayo nga Ssekabaka Muteesa ye pulezidenti wa Uganda n'abakulembeze abalala okuva mu bitundu eby'enjawulo ne bajja mu nsonga eno, era enkolagano yatwala emyaka 40 paka mu 66 amagye g'Obote gakulemberwamu Idi Amin ne galumba olubiri. Mwe abayizi abali wano, abavubuka abali wano, kibakakatako okumanya ebintu bino, kubanga eggwanga lye mulina okusikira, mulina okumanya ebyafaayo by'ensi eyo gyevudde nawa gyekola ki, nawa gyeraga. Buganda, Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa yava e Lancaster ng'alina obuyinza obutonotono, nga Ssaabasajja Kabaka asobola okusalawo ku byokwerinda by'abantu be, nga Ssaabasajja Kabaka asobola okusalawo ku by'enkulaakulana, ku by'obulamu, ku by'obulimi by'abantu ba Buganda. Era njala bawo ekyokulabirako, mukadde waffe yogedde ku nsonga ya Fedro. Obuyinza Buganda bwe yalina yasobola okusaasaanya enkulaakulana. Bw'otunuulira e Karamoja, eddwaliro lyokka lye balina eri ku mutenda gwa Referral Hospital, erya Moroto Referral Hospital, lyazimbibwa Ssekabaka Muteesa II.
kitegeeza obuyinza obwo Buganda bwe yalina tebukomangawo. Obuyinza obwo bwagenda bwamaze okulumba olubiri, eddembe lya Buganda lyakomaawo. Emirembe mu Buganda tegiddangamu kulabwako. Enkulaakulana, obugagga bwa Buganda tebuddangamu kulabwako paka kati. Essaawa nobogedde ku bakulembeze abali abazze bafuga Uganda. Okuva mu 66 buli mukulembeze abadde ajja afuga Uganda abadde nga ajja ku mudumo gwa mundu. Amini gwali mudumo gwa mundu. Oba otasooka n'owokubiri mudumo gwa mundu. Ne Museveni aliko kati muki? Tetufunako mukulembeze ng'abantu be basazeewo nti abakole ki? Bakulembere. Olunaku luno olwa 24 lukulu nnyo ku nsonga za Uganda ne Buganda. Badde mbagamba nti omwogezi omu yayogedde ku nsonga ya federal. Buganda bwe yalina federal status ng'esobola okukola ku nsonga zaayo ez'enjawulo. Amawanga mangi agatwetoolodde bayogedde ku ggwanga ly'e Karamoja balina gold. Ne musanga abaana b'e Karamoja nga bali ku nguudo z'omu Kampala basabiriza. Essaawa eno baazudde amafuta e Bunyoro. Singa enkola ya federal ebadde ekyaliwo wandyesanze omuntu w'e Bunyoro yandisunye okuganyulwa mu mafuta agazuliddwe wa e Bunyoro. Waliwo ensonga endala nnyingi. Obuyinza obwo bitundu eby'enjawulo mukadde waffe alina kyagala okulungamya ssebo. Njagala kulungamya Buganda teyalina federal, yalina autonomous province oba autonomous state. Neyanza nyo neyanzege ssebo mukama wange. Mukadde ekyategeezako okutegeeza nti Buganda yalina kukuyita okwetongola okutonotono mu mbeera bweyo nga kugamba okwetongolo okw'amaanyi. Yes, sir. Mukadde wange kyagezaako okutegeeza nti Buganda yalina okwetongola okw'amaanyi okusukkuluma ku bitundu by'eggwanga ebiki ebirala. Era mu ekyo nti Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa yalina obuyinza obusobola okukola ku bintu ebyaki eby'enjawulo. Yeevuddeko Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi II yalamula nti Obwakabaka bwaddawo ne tebulina buyinza. Yali alifaalinga ku kitaawe obuyinza bwe yali akola ki bwe yali alina. Era Ssaabasajja n'agamba ku matikkiro agawedde nti Obwakabaka bwaddawo abavubuka mu bwagala ne waliwo batakola ki abatabwagala. Njagala okubasaba nga mmaliza bakadde bange. So wekitiibwa Ssaabasajja Lubiri wali mu kabineti wekitiibwa Mulwanyammuli Katikkiro wajjawo enkola eya Ssemasonga 5. Ssemasonga esooka okuuma n'okutaasa Namulondo, ensalo za Buganda, obumu, obukozi n'enfuga eya federal. Naye nze bwe ngenze enkula n'okwetegereza ebyafaayo bya Buganda ndabye nga Ssemasonga esinga okubeera enkulu era abantu ba Buganda gye balina okulowoozaako emisana n'ekiro ye Ssemasonga y'okufuna obuyinza bwa Buganda. Abantu abayuya Namulondo bakozesa obuyinza bwe bakola ki bwe balina. Abantu abasesetula ensalo za Buganda mulaba ekiri ekooki ekiri ebugerere bakozesa obuyinza bwe bakola ki bwe balina. Abantu abamya abaana ba Buganda emirimu bakozesa obuyinza bwe bakola ki bwe balina. Abantu abajjawo federal abatumya obuyinza bwaffe njagala okubasaba nakulwaleero abazzukulu ba Buganda ensonga gye okusoosowaza ejjo tebenkeza Buganda emirembe n'emirembe kwe kulaba ng'obuyinza bwa Buganda bwonna gye buli tubunoonya Buganda eddemu ebeere n'amaanyi esobole okuzimba okulaba nga kubanga tetumanyi oba ebyali 66 biyinza obutaddamu ku mulembe guno. Kye tulina okukola kwe kuzimba Buganda
ng'erina amaanyi n'okusobola okugendera awamu. Gamaliriza njagala kusaba muto wange muganda wange Enjuki ajje ssebo weebazeeko principal olw'okutuwa ekifo kino kubanga ssebo atuwadde omukisa guno okutuuza wano mukolo ogw'amaanyi neyanza nnyo neyanzenge Ssaabasajja Kabaka awangaale. Zambogo Maanyi kade wange omwana bambejja ow'ekitiibwa Ssaababa Sserubiri baba waffe Steve Ssebo principal Kulunjuki n'omukulu ono tulina ebyobufuzi byetutambuliramu abazaana n'abagenyi baffe mwenna obubaka obwange bwakwebaza yakusooka okwebaza Ssebo w'ekitiibwa Nkuloopera baba Steve oyo Sentamu bwe twali mukuziika eggomba kitunzi anaatera okutuuzibwa bwe yavaayo n'abaako ebigambo byayisaawo. Baba Steve oyo mwebaza okubeera omusajja omuganda akomeddera tomukubireko engalo. Omukulu wa Kyagulanyi yavaayo n'ayanukula kitunzi era n'amusaba nti ebigambo byogedde wano eby'omukaawo nti Oweekitiibwa amaliriza okwogera ow'Emmengo teri mulala addamu kwogera bintu baye tukusaba ogende ng'obyogera mu bantu nga twetaaga mutulage kabaka waffe waali. N'olwekyo Baba Steve gendera awo era kyogera otulaga nti Kyagulanyi si musaayi gwe gwokka wabula omusaayi gwalyo tubongereko engali ez'amaanyi. Oweekitiibwa n'abantu abaliwo era nja kwongera okwebaza principal oyo Ssemaganda Ronald tukiika ku mutala gwe gumu ewa jjajjaffe Mugattabantu Mulema Buddu Katongole nze ono n'omukulu ono ne Ssemaganda Ronald nga tuli mu mulembe guno gw'abagezigezi ffe ku mulembe gwaffe nalisabako mulembe gwa Katikkiro mugezigezi nga guno twategeka obusirika ndowooza olwasembayo okuterekebwa ngaffe abalubaga chapter era twaweebwa essomero gazinya eyo bitundu eby'empigi byesitajja kwogera naye nga tuli mu mulembe ogw'abagezigezi era abagezigezi bakozesa olukujjukujju ne batulemesa okugenda mu ssomero eryo kyokka ng'abaana tumaze okubakuŋŋaanya twali tusimbula ku St. Charles akawungeezi nga tufuna essimu ne tuddamu tufuna essomero eryokubiri liri awo Gayaza era abagezigezi ne bategeera ne bakuba essimu ne bakola ki nga tumaze n'okukwata emmotoka tutuusizaayo abaana ne tuddamu tufuna essomero eryokusatu era ne batulemesaayo wakati nga tuli mu ssaawa nga 7 tubuliddwako wetudda nakwata essimu nenjukira muganda wange oyo Ronald Ssemaganda naŋŋamba kagwake kagutonye bajjajjaffe nabo baalwana okulaba nga naffe tweyagalira mu nsi eno mujje wano n'essomero lino oba naaligala baliggale era ono yetusenza tumukubireko engalo ez'amaanyi. Kale nabwekityo Baba Steve bw'otulaba eyo wadde tuli baana ba Buganda nga tutambula ne Ssemaganda oyo faba muno tutambula naye lwa nsonga tekikoma kuba muganda waffe era tekikoma kuba nti oba